tukubengaleza amaanyi n'akalulu. Njagala tukubengaleza amaanyi n'akalulu. Neyanziza. Kale mwala wange Metoni kansabo kapane. Metoni kansabo kapane. Aka crown. Mwala wange nja kusaba okyuke otuleke ne libatata. Nja kusaba okyuke otuleke ne libatata obawubireko. Alhamdulillah masha Allah yakusaba atokyuke ekyemmangeri nabo bawubireko. Wamawe wali timu yo wamatimu Aisha mongeremu akalulu akamanyi nkulire neyanziza kati kyuko tuleka ekyengulu eri. Alhamdulillah masha Allah waliwo n'abambi bo bali abakadde eri mu nsonda. Alhamdulillah masha Allah kati waliwo wano basisi ne babulo nabo bawubire okitegeera omanye ebyo biruma abaki oba bawa simanyira kumanya. Kale kati waliwo ne bali abakatuuka nabo njagala obawa nabo bawubire. Alhamdulillah kansabe mu kaseera kano kagoba oli wawooli jankutumeko twala sanitayiza ono ofuna maisikeeri awo weeri omala ogifunisa wuzu ogiwa omugole yangu aliranye omwana omuli bali basanyusa busanyusi ayagala kusaaza sitegeera bulungi badde manya asaaza temanya apimye eswala masokamwa kati njagala buli omu waali asirike alina akaana akakaaba ke kaseera kennyini amateeka nesaddaati omuwa wano wennyini w'obuuliza omukyala nti okwanjula n'okuzimba tusooke ki obyasire kuba kwanjula kuveewo tujja kuzimba oluvannyuma. Wano wennyini wensabira omuzadde ng'oli wano okutta akaana kakaaba kawe ebbeere bekagaana erimu kawaabiri naye tufe tunyumirwa omukono taata n'empombo z'abako wano we basibbira naye mwe mwamaze okulya naye ffe twamaze bwe guli. Kkiriza mu kaseera kano mwana wange Aisha. Salamu alaikum. Aisha ekyamazima abantu bangi basuubiza n'abatuukiriza. Wallahi ffe twalinze saddaati ne baganda be ne bannyina wamu n'abooluganda be lwonna n'emikwano batuuse. Njagala kunkakasa mu kaseera kano gwe kennyini onkakase essaawa eno nga nkusabye obeeko kyogambye omwami wo oyinza mugamba ki naye kale ngeza bugeza naye kati baako akagambo kamukosirika erisaddaati wallahi soka mwasi mugalo kakati njagala gwe kenyininyini onkakasi saawa eno kiki olina mu mutima muli munda weesiimye okakasa byoyogera kampulire esesa agamba ati era yakadde tutwala kakati gwe kitegedde weesiimye kati bano abaze gwe n'obagamba ki muwala wange? Is the one? Katuulire.
biruma abaki ekyamazima bwe njagala kunkakasa Aisha is the one. Abali wano abangi abagenyi bwayise bakimanya batya ugenda musa ku kipande buli anajja ng'akisomako kati wulire mwalimu ogamba ki kekayimako olunaku kati abo olulumbira nga bamugende ku kipande ninze mmwe abaagala okulungula Aisha genda omukiyo musa ku kipande mukasera kano tugeze ku kipande ng'omwana wagambye ekyamazima waliwo ali wano eyalaba mu gyenkaaga seka kigongo kati aga nti oba bino ate bikibe balimu wallahi she kigongo wallahi she Husaini abuuza nti otuba kati bino biki ebyo Allah yabageredde n'abayingiza mu mulembe gwego kale kasera kana bebifaananyi tuwanguye kansabe eyavuze emoroka tosaasira abagikola mirembe gyenkaaga kati nojjukira obwa haji wano we gwali tuzo gamba wallahi ojjukira obwa jajja mugeru ono biberenge bibali wallahi negera abaana bye beekola kati byebyo taata abo ne bwe babakuba ebitono anti omubigo bakuba ebingi bamukuba 5 mu 2 bajja mu 2 wallahi asani kwe gakiri mu ggwanga kiri kutonda bulungi alabika wachamu abali ku boodi kipande twanguye omwana yasabye kipande alese bulungi mu munne kati basinga Aisha muno musibulira oli mwanga kwaga omukulu bwe yali ayogera yagamba nti yeri omukwano tabirina mbuzibu abaagala naye abalekera obudde bwabwe yagawasa tumwetamu yagamba nti sibalina mbuzibu abo omukwano gwabwe bo batambula alhamdulillah masha Allah kati mwakayimba akamukomyawo eno wange kwali mwali kambo nobitaliro neyansisa nnyo kayimba kamukiriza mpolampola tumukubira ku ngalo muwala waffe kyebbeeyi kiba kyebbeeyi akirira kayimba nga ku kibanja namugamba nti awo nawali omuganda yasimbangawo omuti gwayita omulamula naku zino baliyita luwanyi kkiriza mu kaseera kano ekyamazima okole ekyo omuganda kyeyakolanga okakasa nti kino ekibanja kirinako nnyini kyokiriza eno ewali balabanga basoma mapping and survey bulira bibye ngalo byewulirangalo era nga bamanyi bulungi okupunta ettaka be bapunsa ejjo n'eri abakasimba nkulaba balinze bulinzi SSM Awala bakulu nonyesa kwekana ya mwana ndiro omwana omuzi munange byebyo bisuza ala tubawenga ez'amaanyi ba mulamu n'akaloolu olw'okuba embeera y'ebyobulamu bwetyo bwefaanana temujja muwahaaga naye okumufukamirako tekigaana kubanga era tebakigaananga era taata wano we bakoma omumufukamirira wewanayita emyezi naye era olusulo olumu olubala kabafukamizeeko akoolwaleero banaatuka ne bamwesasuza katuwulire ku bigambo byabwe ebirungi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Madina yogera bitono atusobozezza okutuuka ku lunaku luno. masha Allah Twebaza taata atusobozezza okutwaniriza mu maka gano senga tukusiima nnyo byonna tusanyuse nnyo omukwano mpolampola saba Allah wekitiibwa akutukuumire jala jalaalu saba Allah akunyweze mu bufumbo buno bw'ogendamu obeera omukyala taata fe abente bwetyo bwe tulaamiriza omukyala omugumiikiriza obeere nga Aisha alayhi salaamu saba Sadaati antumye
nampa ekimuli kino natugamba tutukuseeko ebirimu byonna asaba obusinga lwa akukatiriza omunywevu sadaati tutumere agamba omunywevu guno gugwale ku sadaati atumere mmeeza ajja kwagala omu yekka akwagala ennyonyo nakuteramu akasengejja nagamba mu byonna byonna obeere ngaosengejja ebigambo bikuumulirwa sengejja kirungi kyoba otereka tusabaza akukwagalize awa kutwemu obulungi kulwawe kakati taata mpulira bibyo omwana omulenzi oli sadaati eno babadde balaamiriza nga yayagala kutomera mmeeza kiki ng'omutima gwagala mubuuka muli bagaa nti sadaati antumye nga sadaati asembera era mpulira bibyo waakiri aisha agendeko katono iwali sadaati omwana mulenzi oli omutima gulimu ate kyesiyinza kukola ate nze kwe kugaana muwala wange ntitagenda wali lwaki mba mugaana ekyo sisobola kukikola bamulamu wama mumutwala awalabanga amayiga mugatwala ago nyumba Nada chimu hospitali mwamuwa kuhaga ate kigaana ekyo kisobola kireka ebuli mwana wabandi owaye mutabani wange abasiraamu fe tusiiba otwala omukyala ekalogo akamutwala nfumbira eddaako n'ozuukuka ku mwenda ogw'ekiro n'omuyita akufumbira eddaako n'ojjuza enniya n'ogakansiibire onoogoba naleeta ki naye kati ono bwasimayiringa omuwa miliyoni wallahi nawsimayiringa kankusabe kaseera kano gonindeetera sanitayiza oyo nsabe mukadde wa ab'enkima fe tumuzaala fe tumuzukuza byonna biri waffe n'olw'ensonga eyo katuuse obubaka bwe odakiika enyimpiimpi ate oluvannyuma n'abantu tegeeza ekigera ŋŋenda kumuta adde enamayumba kyokka bw'anaaba amaliriza ate nja kubaako wentuma mu dakiika emu bbiri mutabani wange eyatambudde ne banno china speech nga 2-3 maka muno ate nja kuba insha allah mbategeeza bwe zigenda okutambula mu kaseera kano olw'enteekateeka gye nnyina kansabe mutabani wange ng'omuwala wange agenda mutabani wange ategga omwakayimba akamutwala ng'addayo mu nnyumba bw'aba amaliriza ate embeeko gye ntuma abaana bange bali abazze okutukyalirako kankuwulire Nza kusaba mmanyi nti nze ndi musajjawo omwagalwa wampa kitiibwa nnyabo ekyo naawe okiraba ddiya ddala mubeereyo nange nnumweno abo bakumbulira nti nze njagala bawala bangi si bituufu mazima naawe okiraba nnyabo ddala mubeereyo labe nzitaze nza kusaba omutwale mu bakadde leero okonyanyule okomye ennaku nnyabo fa
oba omubala naye ngenda kwogerako mwogero olw'okuba engoma zitugiina mu kaseera kano gugamba nti ya senyenku twokye ennyama senyenku twokye ennyama mugema afe kudde mulala tulina omulimu embuga omukulu ennyo ogutayinza kwerabirwa nga bazzukulu ba mugema ffe abalungi bajjajja ba Buganda nzikiriza omulimu ogwo sitwagukola ffekka nga bazzukulu ba mugema omulungi kabite waffe atalina kabi katukoze okujjako obulungi bwokka alhajjat bwe bamwogerako
mwogerako ndi mweno eyamugula sifuuke bagikayanira nti bwe njivaamu bwe ntuula ng'ayogera ku nnyabo wabula njogera ku mukyala wange njogera n'okudaaga ndaala olw'ensonga nti njogera ku mulungi azaala abalungi boolabye mu lujja luno ye mulungi Hajati Saara Najjuma Mugerwa. Nzikiriza saidi eyo abaana bange baba bazzukulu ba Ed Mutyaba ng'ali kaliisizo Kalwanga wagalamidde. Ku saidi eyo omuziro olugave olwa mukyala waffe toli bazzukulu bandugwa kubanga era bwe bagamba nti lwandugwa lwakatende bwabirya bwawoza serukulu lengejja simanyi lunangwira wompaaka walakoze okunona ka Aisha nekakuwa ebbanja likoze eki liwedde nga mmaze ebyo ebyange byengenda okugamba si bingi kubanga nsigadde kusiibula nsaba okkirize mu kaseera kano ekyamazima abazadde tebafa bingi abazadde tebafa masasi abazadde tebafa covid abazadde bafaaki taata kkiriza engandi kyekyo engandi ujje ku mutwe bazzukulu b'akatongole mulema tujje tulumbe tukuliza mujje tulumbe mutabani wange ali byuma bawala bange ab'engoma eŋŋanda ne batabani bange mujje mutwale abantu bano ate era munaabazza n'ebintu byemulesa nkumulitu ninga afunye ekitengo amibye atyazala nakuzaera byabeera kona kulire nabamakazi mwetale katinigire Uganda watu bagerwanira sonze tabalira Uganda waffe benagamba byobwegumi kupeka neragamba Omuganda wakulu Tunade tukumisinga sawa ya revengika ona na 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 waji ona na 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 chakala acha muongele ugale bademokatini benga sura vyompita dari ume wachai bunga sura vyomkuwa sati waji kwiti asha madare Chinga spaghetti, spaghetti, lo futo, la confetti, completi o ma più vedi. Ne devo niente magalo. Nella cavato, facci, si lo sente. La prima volta che si muta musica. Dammi dale. It's been a long time. I'm singing out this, you know, we'll take a day. Yeah, one cheek. Look at Asha, it's your day. Bring the Asha, daddy. You're my honey. If you put them kulonda, baganti rain kebakulabyeko. Obugalo bw'amaanyi bw'owulira bulaga nti bukwaniriza ku kinoni. Ndaba ntereke sente zange. Diji. Wabula batwala na nnyoko. Maaso n'ebisiga batwala bya nnyoko Asha. Akino ekirabo kitwalira nnyoko. Obulungi yandi bujeewa taba kumanyira. Wabula batwala na nnyoko. Maaso n'ebisiga batwala bya nnyoko oyo. Akino. Hajo tukugende. Tugendeyo. Oh na 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 na. Listen. Waona karantini. Ebalera wajazira Museveni. Waonyeje. Munyongere ngale zama. Tabani wange right. Bampa sebo. Nga tebanna bakuwangalo. Esebo. Ekyamazima ali wano. Yeebuuza. Esebo. Bulijjo tukusanga gye tukusanga. Naye nga abantu bakulabira ssente olwaleero tukulabidde bwereere olw'omugagga yataddemu ssente.
bulijjo buli omu asasula lulwe naye ali wano ayagala kumanya ogenze ku mikolo gy'abantu mingi gwe situlabanga gugwo emboozi eyo ogirina ogibawe oba okyali mu struggle baagala kumanya omwana omuwala ono gwewabadde naye nga mwewaana enyenye ennyo mu covid muno gwogenda okukimaliriza naye mu struggle gye mulimu oluginnyuka oba era simuzaako mukono bwotyo bwogambye bwengambye ali wano ayagala kumanya kozi bali bamuyitaani oyo omuwala yenyini oyo yani gwomwogere tamumanyi gwe mukulu gwomwogere kubanga gwomumanyi taata guno mukolo gwa asha lwaki oleeta emboozi etali ya asha anti ndi taatawo kubanga era nze njagala okumanya kubanga naawe njagala bukende ku makya nga ndi mukuzanyuka ku lulwo taata nsiimye tubyogereko mu kisenge nza nti bwanajja wano nogamba nga munda mulimu mpale nyimpi taata era we njagalidde okubuuza ekibuuzo bwe banze ndi musiru abazze okundaba baki abagezi baba bagezi nsiimye okiwuliza webale kujja webalire ddala kati olina kyomubuuza kirala atujjukizeeko yakyalako mu ggulu oyo gwolaba yagendayo naye emboozi nagiwulirako omwana oyo ren kumwebaza lindako kuno ali mu kanzu koki wasino yasena bano abasanziwa waji koki wasino nayinduza bamusanzire koki wasino nkulamusiza kale kukyanga wamu kale katonda koki muleke emirembe abajja twanguwe ddala olw'okuba akadde katulina era katutwala mu kaseera kano nja kusaba oteri ddala mu ziro olw'okuba akadde katutwala nja kusaba mu kaseera kano mba yaffe ssebo jjajja tweyanziza nnyo ebigambo ebirungi weebale nnyo weebalire baye nga tuwumbawumba mutabani wange eyakulembeddemu banno nsaba akawala kange kano kokate nsigaze eddakiika kawala kange osookokawo emesegi yako kokate kubanga mwannyinaze waali kanso esebo nebaza ebigambo bya jjajjawo olujjalo esebo kubanga atugambye kyene emmoloka gye tutwala sipeeya waayo si bwe buno obwaffe bwe tuvuga abente mukikubire mu ngalo mu Japan Aisha sembera nkubuulire Sadaati byantumye Sadaati antumye gy'oli nanga nti kino ekigambo abazungu bakiyita keesi naye ate senga yadde atunnyonnyola mu nnyumba yatugambye nti keesi kubeera musango Sadaati akugambye gugenda kubeera musango okukomawo ng'akooye n'atanywa ku juice. It will be a case. It will be what? A case. Sadaati akugambye ayagala akulabe nga bw'akulabye kati bw'ayagala akulabe enkya ekiro n'emisana nga bw'onyirira gujja kubeera musango nga tonyirira bw'anaaba abiguze kuba yajja bireeta. Agambye gugenda kubeera musango singa wanaayita emyezi 2 nga tonnabeera byakulya byawukana ku bya bulijjo tulibye keesi bw'anaaba yeefuddeko. Akugambye gugenda kubeerera musango okukomawo wano nga gwe toli Naalongo naye era Ssaalongo kiriva gy'ali byatatadde muno. Akugambye ogenda bisanga eka kereza abadde agenda kuleeta motoka naye taata yatugende emmotoka za wano za bbeeyi tugaga tusooke tuleete kano naye kyeno ekirungi kyayo bw'oba ogivuga gw'ovuuma zero isiroisi naawe owa aligivuga n'avuuma eno oba ovuga gw'ovuuma omala okuyiga bw'onoomala okuyiga
ate akuwe rice naye atamanyi aliwo oyo abanga amanyi Sadaati ndowooza n'ebisumuluzo ate tubiweeyo naye munaabimuweera ewammwe nabyo tunaabikuweera eka insha allah. SS Sounds Aisha agambye mbwe yalate kuddayo kale agende SS Sounds omwana oyo ye kamute olwokuba embeera bwefaanana. Aisha edakiika 5 zokka. Timu Aisha ziwulira ngalo muliwa. Timu Aisha Kalulu. Timu Aisha Kalulu. Mwalo no nabidbo ebirabo bino byonna ebirimu birabo byo. Abatakansi bazzukulu ba Mugema tukube engalo ez'amaanyi abaana batwetikidde. Kitange nokkiriza kubanga embeera yetutwala taata tuleese obujubiranga. Mukulu tumweyanziza. Tetwawudde nti w'amaka gano galimu ebyobufuzi wabula tuleese ekkala zonna ekiraga nti gano amaka naffe tetubeese. Taata kkiriza tuleese ensalwa. Poliisi eri kumpi awo. Kkiriza tuleese ensalwa. Naye eyiseeko ekiswera ne bagituusa emmanju bagitwala ekaliro. Nkulaba tujja kukikola. Kitange kkiriza bwe nakolanga mu faamu y'omugenzi Haji Sabiti Lubega walingayo omusajja yali Munyankole nga bamuyitaani bamuyitanga Kakuba. Naye buli lwe twabanga tunnyuka yatugambanga mbwe enkya mukyere nga tasobolaga nti mukeere. Taata tuleese omukyere nga tweyanziza. Taata tuleese matu matono nnyo n'ennamba y'essimu kweri bweggwako nga mutumya. Tujja gikuba. Taata bwe baazala Aisha abasinga baakeera nnyo nga babuuza Hajja ti azadde kaana ki ne bagaa nti azadde sukaali. Nkulaba. Kitange kkiriza tuleese tulya sukaali nga tweyanziza. Twategedde nti amaka gali byonna by'obufuzi taata ne tumwawula ne tumuleetera entebe. Mwaleese eyiye. Akumanya twagiwandiiseeko bulungi ne tuteekako n'akagambo ne thank you Dad. Ekiki Thank you Dad. kiraga nti taata tukweyanziza bannange nga tweyanzeege. Kitange kkiriza era bwe twategedde nti gye tujja taata kino sitwakikoze lwa malala era twaleeteddemu n'ekiwandiiko ekiraga nti entebe ya pulezidenti. Era ne mubeeramu n'ebiwandiiko bye bimugenda omukuumira mu Uganda naye taata ye pulezidenti wa wano n'ebiwandiiko ebimukuumira mu ntebe. Era abakuba wa Uganda singa bamulangira. Leka totuleetera kizibu. Era situkyagala omanye agyogerako agirowoozaako droni ng'etuuka. Kitange kkiriza njala nkutegeeza abantu abamu balimba. Batabani bange njaga basaba mujje tutandike okugyawo ebintu bino. Ensase teyanula ereega ngalabi tetulwanga naffe tuleega engalabi. Mujjewo ebintu bino. Batabani wange abatesitesi mujjeko ebintu bino bye bamala ottuwa. Zino bokisi ndeese 10. Oleese bokisi 10. Mulimu ebintu ebifaanana bwe biti. Bifaanana biti. Manyi tulina gye twalijja emitiyana po kino. Omwana yagenda n'aleeta temulinga oli bwe yaleeta kitange yakwata buti n'abusiiga. Tuleese omweki nga tweyanziza mutabani wange. Kitange kkiriza naye bano sabbuuni olaba omukono ogumu gumumenya. Oli yaleeta bubaawo ng'abupanze bulungi. Kitange kkiriza olujja luno lulimu bataata bangi. Siyinza kwatula nti taata gundi kubanga ffe ab'ente baatuganda okulengera. Ye singa tebaalimuwa gwali muyisaani. Kitange kkiriza olujja luno limu bajjajja. Ebyambalo by'abajjajja bonna. Ajja kukusaba ekigambo kimu. Waliwo mukwano gwammwe pulida wammwe kanso omulungi aliwo n'omwana bwe twakoze Hajja Tinampeera wali waali gwoba ogenda omulopere byonna abeera kanso nnyo. aliwo omwana bwe twakoze mwagudde dda ebintu wa kanso bino byonna birabo mwanguwe by'abakulu. Naye waliwo taata gye twabitwala ddiiro baliwo abazzukulu bamulema mujje ab'ente kusaba bazzukulu ba Mugema munyambe mujje tujjewo ebintu bino
betwateeseteesa obijjawo akanso tuula mu ntebe nkukkiriza mwanyinazi kuba mmanyi ekyamagulu gonkimanyi tondeetera obuzibu muyina ogenda okuwolereza omukulu bamuwe obuwanguzi bwe kati ate bw'otandika amagulu gagire tutuuke ku naye omuntu ayomba ku mashallah babajjuuko takuumika alhamdulillah webaza mukodomi waffe atukoze bulungi atukutte bulungi mashallah kitange abaganda baganje ajidda tagiwomya senga atukoledde olinayo ebaasa osooka ogimpole mukwano akalaboko kakano nkakutonedde nkasimwe ebale nebyonkolere nkumu mutima gukolaki mutima gusinga kitange kkiriza wakuwulira genda mpola bya mikolo agikakala saburu wallahi senga kkiriza simanyi kino bw'onookikola omwana mulenzi anoonyeza sente ezikugyamu nezimubula naga nti kateeke muno $5 gwomanyi bw'onoozigonjesa mashallah gwomanyi alhamdulillah dola eziri omuzi alhamdulillah webale kitange era kkiriza mpulira bibyengala omulimu munene wano nga fe otwagala mwanyinaze Hajjat Mariam oyo yasinga okukolagana ennyo ne mulamu we oyo era gwe ntumye era oyo oba gwoyiseemu ng'omutume eri mulamu we gwe bibyo biwedde nti yeebale nnyo yeebalire abeete nno mukubeko mu ngalo twabadde twagala okuleeta ebintu byonna lindako katono olina ebbaasa ogimpole tuneebala nga mmaliriza anze sifaayo agikwate koki aliwo ono omwana sana kitange kkiriza ddamu osomba ebintu ng'otwala sombanga ebintu nga bw'otwala ebbaasa gitereke gyagiteeka kitange kkiriza olw'okubanga amaka gano manene tamwana yaliriza abantu tweyanzisa entebe kkiriza mu kaseera kano wewa nkugire Sadati tambule nga bitenitaza ate tuweye ekiwandiiko ayongera kusaba okankane kuba bona esimbanga omuti gw'amasanyalaze tujja kuyisaako waya oyo ye taata azaala Sadati SSound Sadati Magulu taata tuddeyo alhamdulillah kati waliwo abaga nti omwana yafaanana taatawe naye yalifaananye mmwe taata n'enkumbi ettooke lifaanana enkumbi kkiriza mu kaseera kano yeddadde kaseera kano kansabe Aisha walabu omanyi buli muntu yeragana ekyalina tugenda kubala nga tubala mu luwalabu wetutuusa ku salaasa nga tusala buli wetuga nti wahed ng'okkiriza isnain salaasa tubeera kusala kale tutandika okutambula tugambe nti wahed isnain salaasa salaasa kale kansabe zula twanguye ensonga eyo akanyomero ako tukamale nesiri mufukamirira nesiri kolaki kati oli wansi wallahi kale kwata mukatono SSound kale mugabuleko alhamdulillah mashallah kale wama naawe mugabuleko gambe sis sis nakwata kokko mashallah genda ofumbe bulungi oyagala omwami kale bw'obanga oli kumpi n'ebyuma nga gwoteekamu era gojjamu teeramu superhero bw'obanga okalina nkukakasa obudongo bwo kuba tugenda waddadi kale
wallahi zaala bulungi ojja kulaba bwonyumirwa. Labirira kubanga kati ne bwokwatako katono kakati Aisha bwomanyi dadi omugabula otya eyo fomulayo ekyo sikigamba kubanga omukolo maze ebbanga ng'okuteekateeka. Alhamna masha Allah. Kakati ne bataata bonna bagabule, ne bajjajja obagabule. Kati bw'omaliriza ojja kujjako eno ogabule pookino, bw'omala omugabula eno jjajja mwami, ate bw'omaliriza ogenda ogabule omwami wo. Tekereswanyako ekyawo emu metto tugenda oginone. Kakati Sebyuma njagala ofuukenga olwaleero gwe bagenda okwanjula, bagenda kugabula keeki. Kayimba kinaawe fe waalirabye akasaanidde ddala kituufu akaalibadde nga kekalumba eriddadi ekalumba eri sweetheart w'abandi. Ate Aisha bonna bagabula enzo neerabire kubanga era gwe wali kweyongeredde kubanga kakati kugaga Lukwago na Lukwago gyagala okugabulira Lukwago naye bikusomera. Kansabe mukaseera kano mwami sebo mwami yakutikkula siko weetikkula maama kale omugenti akabaasa Sadaati omwana tukukwateko mu nsi gye tusenyo katerezeko mu nsigo akatebe ne wookajjawo tekayinawo akatebe kajjeewo naye Sadaati omuntu yashima ku mazzi alabika teyabeerako wajjajjaawo taata ebyo ffe twabimanyiire nga bawerekezeko omwami wo era obebazi ozi diguli yagimanyi akyabula kale akwasi ekiki omulabye kansa lekeraawo kale kakati njagala keeki endala bagiwefe aboogezi Team Aisha abadamu wempita Team Aisha n'owulira akalulu ak'amaanyi kati nga bwe nagamba Team Aisha mukube kalulumba ayira amazima lekeraawo omuyimba pimirako kubanga asaawe ekyo ekituufu mwenna mugimanyi baweevingireko ate neka social distancing katugeze